naye Kabenje nze kyennaabye nayagadde omusajja ono omugenzi ng'afudde bambi bayagadde taasa wa booda anti Katonda buli kimu ng'anaakireeta bo ne bakuba oli naawaayo obulamu bwe anti wa booda ayinza okuba yadde talina ati gwe atwalako ttaka ate bagambye waliwo ne sayidi y'eddogo omwana yalireese Mustapha obali avudde Tanzania omwana yaleese eddogo nga liri kambwe nnyo kubanga ambulance zifa naye gwe abantu anti nalabye story ya muganda Kalanga ng'ayogera Mustapha n'entyensi tutya kyalo mu abantu bakambwe bagenze ku sheero essebo akuuma k'amafuta kagaanoko naye nga ate basanze bali mu kulifiiringa mmotoka ndala natidde bwetyo duniya nengaali n'oddogo anti Katonda kyalo mu ng'anaakutta tabulwako waayisiza waakiri enjuki tekutomera ojja okyogera Katonda atulekera ebibuuzo ng'omuntu afudde otemeggira mbu kyo baki katugenda kwekwasa senga ambulance oba teyafuddemu oba senga teyataasiza wa booda waliwo n'agenda okukyaza game nti wa booda mukuba nentaasa bano alinga baladisi namutunudde wali nga bamupikaapikamu omukka bati nga tebakyalina kye bazza ennaku nekkwata nze nensanyuka kyalomu nensanyuka nenga nti mungu nempisa emikono nenga nti manyi nasadde ne layiri ogimanyi ekiro ozuuka natuzukuse nensaane ku layiri nga nti mungu bakwateko webali batukwatirako mungu babonyabonyezza abantu kabagende n'ettaka mu nsi mu kabbuli kati twagala atuuke eyo alime alunde waliyo nno naye abakamba tumina ajja kusuubira bagenda bagoba ku bibanja byabwe wansi awo era ojja kuwulira eŋŋumi ng'etokose abulamu bagula banjawulo munnange oyo anayiza alina naye mubende osangira awo ng'agenze mu kibanja kya Tumwine gajja kuseka amasasi wansi anti waliyo eyo abaagala ettaka n'abayitirivu ajja kutwalayo amaddu ge gabadde nageeno alakakkane Museveni alina okuopaletingamu nga Amerika bw'aba nti Shalom gw'ayagala ottuma asobola okumujja e Masaka ajje wano amutuma ekyanja naye nga bano abali alawundi wano bali nga 100 baleeta oli kati mu leadership waliwo ensobe ezimu zetukola tutwala in fact nemuna ebirawo ebintu ebya bulijjo bantu batono nnyo nga kukozesa akkiriza muguuni ayembulesinga progresio abasinga tebaagala tuyanga tuprogressinga omuntu gakozesa ayagala nnyo okeere ku mulimu gwe naye bega nti ate naawe olinayo ate omulimu omulala ate naawe naye kati bambi ndowooza eno excitement agulidde omusajja emmotoka akoze atya ate oli ali ku gavumenti ali naye omugulire emmotoka bagenda okubonaabona Shalom Alex Mwajine Comedy Store back to Sakode 10th year anniversary with Diamond Platinums. I'm so happy. Yes, Diamond Platinums from Tanzania will also feature the band from Kigali, Rwanda, Eric Omondi, Kenya, Raymond Namakula, Spice Diana, Cindy Sanyu, Lydia Jasmine, Vic Fameka, Winnie Nwaji, John Black, Anon, Kabako, Laika, Gloria Bugi, Katalayan Kando, Comedians, MC Mario G, Amoti, Salvador, Madrat and Chico, Maulana Drain, Tichampa Mire, Bizonto, Shequina Neva, Raj Kabeja, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th anniversary of Comedy Store on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Oval. Gates open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel n'amasuba we wali endongo ehajikazi we kapo erinje bayita Ssebavuga wabulirawa okwingira sinze mtwale byipye mtwale tane emeza ya $2,000,000 bakubire emeza yo bagitereke noti 7 noti nya 3,2,7 oba noti 7 mukaga nya 18 75 omanye endongo ehajikazi we kapo ja konkone yebiro biro gwe ukimanyi hazama zeko nga muwogo waguru matara screen stage ne sound olwali okasumulula mulamu Ssebavuga kali musale ku Front Page 12 June 2026 mujja n'obwana bukiwe meneku obuwata wafunira omusajja omutuufu ng'okooye ng'okaddiye n'ekikityo mujja mutuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel n'amasuba ennongo yagikazi we kaperi basanaale gy'atumye Ssebavuga wabulirawa ekutuusibwako Viniva Logistics. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational
and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Ugamba. Kaswere Chigambo, it is happening. Ngomanyaluku Shalom 256. Around never subscribing, kindly to Egateko, so that you don't miss out anything. Aregwa subscribing, nkujikiza kusako notification bell so that you get notified and every time that we upload. Kanda bogusoka nze Shalom Haddad Kawesi. Eranga mbako seti sibako nze kano mwana watu mbako ni sponsor fagamba tukuteka mu kasente. Ngasoka ye Shalom Health Services doli abasajja basangwa itaskula village mall abana carrying infections akyabondula mazagawonya osibo mbiringo maze okunaba awona illegal periods nga tezijja bwe zigenda abagala okwoza mu nseke abakyala kanala avenue kamu abakyala mu nsonga zo mutsenge abasajja tulina ka Shalom Power kakola bulungi nnyo kasufu nnyo fabulous and above ne delete on sham oil ayongera ku size kwa 0705 271973 mpola onako lero ndine mu staff abukenya naye mbajjukiza nga asatu tugenda bawo bugolobe ku motive okuyingira entwale 2-5 nendala awo wagenda kubira Arsenal PSG ngekuba Arsenal mwezi nga tulejiwa Arsenal yawangudde bafa bawe na wangula Champions League kinawa kitya ejja muwangula balina ejja kuwangula Champions League woli wendi PSG ali kasta PSG ojo abashalo kasta ogisala speed naye rumba katatu kasito ogitadde kusambako attack and defend leka stoji wa chance n'ogikirizo sambako naye Arsenal kuba defensive football kasta be kunyiza mpira gwa Arsenal wakwe kunyiza that's the challenge jebalina na ate fena from PSG attack PSG and defend attack ogana teka mu sente era mukama musaba nyinzo baguno mwezi mfunyemu ebizi ne mukama inza kunkopa setting na kintu echi PSG kuba Arsenal PSG eri musere ekyo kijja kuntereza mpewera omutima ndi akamere kanzike mbenga Mustafa nteredde so nsaba Allah krize saleyo PSG kuba Arsenal atenga kigenda kusoboka bino sibya amakonyo ya Premier League bade sagala ekube Arsenal atenza kuba manyiro kajja kusuka olaba tanse okwasamirira beyambudde mu kibuga kitacyakola mu town yawo oba bakatunuka onyonyola customer ngembutu eyitawo onyola customer ngembutu ya Arsenal akamanyiro kasuka obosuka sagala bintu byonna kigambo kinakiri mu kigambo Arsenal sikyagalira ko bakomaawo essanyu lya bulijira bamulirimu awo tulina Mustafa Bukenya owa Manchester United twala ne kasita yagenze mu Champions League negwe omusajja yasamye omupiira ekyakikoledde mu myezi emeka ng'ebiri esatu okujja ekifo mu 16 kitaka mu timu etakamu kachala banze sagala Chelsea but I'm a fan of Xabi Alonso era ngindalaba ng'empira gya Chelsea Xabi Alonso kati Premier League yagenda kunyuma omuntu ekkali mu omufere ye Ancelotti kagoba ino goba oyo basoka mugoba abantu bonna bali basambi ba mupiira bakuba Xabi amanya akapira ngindalaba nga bwetu ndabe Chelsea ndabe egamba echa eyogera ki bana yakuba mupiira mu Liverpool mpola so Mustafa Bukenya oli awo YouTube eri etya YouTube etambula iyi togimanya etambula abavuga twakuvaako era mundo gate mutuula ne kati nzo Shalom kati munzo ologa munki kubeera bwezi nte muli bisa kati munzo ologa munki twagala tuyiteko Mustafa ni bana abantu ina kati abantu 12 mmeka where's our 2K subscribers plus that's a beautiful one congratulations abantu balabira ddala Mustafa baye mugeo ku YouTube jake Mustafa Bukenya abantu balabira ddala naye kati ekizibu ndimu abagira bati abenkokolamu ifa abakwagaliza Mustafa nga tukwange twakubira simu ya smart eri ko nga twaga kuwa sent gwe nalaba gwe n'emipalo wabijjeo empenda zijja China gwanju buli emu nzirina mitwalo 15 kino kiwala ntunda bwe kimu kya 15 tabaguza fake oyina kuguza ekyefaananyiriza yene empalo original 15 buli mpale okimanyi zino kipale sinza kyambala ngalwashi kyabatini nnyo kwa maka aguze mmotoka empya ate kurwa kalo nga bayafunye sente we freedom come freedom gwe nakajjeko olujegere ate mbo wajijjeewo nawe ogalangatana nga nundemu endiga
lunda mwendiga kwati embwa ekuyamba ki teruma just nkaka olaba nategeera embwa buyagikutte kolaba ezembwa z'ekizungu bwezityo Mustafa Shalom musente ozifunye embwa jo kati embwa teruma teboggola siwe kiri teboggola teruma kati wachi walunda mwendiga kuba embwa ekigirunza ozo Mustafa musiru nedda omuntu wekimulunza embwa kugoba abantu kuba babbi ate yiyo gaita ina kyekola najo nti wali katwanya Mustafa atalaba babbi wano osoka laba babbi wano kati yakulabako kulaba kao kimuli kunyirya kali awo ka pet nyenda kunya tukole gundi eno agita batya ene yabana nabirira ba ofani kale tebikibi ebyo embwa eyo njagala era nantu bajagala bazitegeera bawulira essanyu oba naye embwa eyo okujjukiza bingi enjukiza bingi ena memories endeetera abantu nabagaya ebintu byoli postinga birala nnyo ku byabwe nga nabaka vidiyo ng'omanyira ng'olinye saimu nga mwagala otegeera omuntu munaye byali postinga kakati ubuye embwa yeine memories zo essanyu abantu nabagamba embwa n'enkoko zange eziriwa bulembirako nempulira essanyu kati akabwawo kamanye embwa ennyanyiriza kati amanye emmotoka yange bulendaba nejja nempahaaga ne tunyumyamu bwe twekubaganya ebiro ng'essanyu likutta era munesa embwa kati njagalira ddala okufa obufi abantu nabagamba ono ebimusanyusa birala n'ogamba mbu mutegeere omuntu etu byali postinga kyekimunyumira abantu bagenda omuntu agenda okumaliza ngaye byanyumira byonyumira nga tebitabi yewunyalagato anti semwali bintu byensango oli postinga abantu kino bakyegombyeko ki karonye gondi King Saa yajja kukodyawo nayita Frank atambi namuzza ebbali Frank nagaba mugamba ki namugamba naye Shalom oyo ategeera kontambirwaki byali posting obiraba zibira binyumidde kennaku zino mba ku TikTok ndaba mermaids noli postinga nze nakwewe nabukalo kyabwogala mu fruits ate abantu bumunagere bakumanyi weze binyumira era bajja kulaba nga ebikunyumira birala nnyo nga muntegerayo omuntu nga tebijjanga nako kanya busitore bwenfute ngo mermaids bwembulaba mermaid ne bagikwata nejjanga enyonya muwala maama waayo nebula nekola kimula Mustafa obulamu kati tubwagalaawo bitusanyusa anti nedda mayogera muntu ebinga bikusanyusa birala nnyo ate tebitegeerekeka kati masanga endo koyinga zeegatta nenga abantu bange kati bajja kanyumirwa nekali posting babantu bwe bali wala abantu balinga gwe abanfollowing abantu so nantu emitalo 8 mu 2 abanfollowing ku TikTok naye nabo wafuulanga gwe ngeri yakilalulawe confuser ne bafollowers bange ku TikTok twasalawo okunyumirwa bulamu ekinyumira tuli posting to enjoy life bagenda kwera omwaka mukyanga honorable emyaka 3 mukyanga nyabata wa maafa yafanga kwa mukaaga emyaka bategirwa emyaka munne tegirwa omuntu mundange kwakimanye osolwa mutakambi okusala kuza kutwali kuyadde okulwa kasa tukuziika mu May bukyanga isima kubwa amasasi kati omwezi ogujja katolo amanyemo yafiira kati emyaka anti kasitofa boti katola bono omusajja yakafona we Masaka bitanda kati twamuvuddeko bitanda yafa ku yidi bitanda bamuzeka ku yidi ku yidi kije eri yagwa kati twamutadde netumuvaako tutambula ati okufa kowe kuli kati tuli mukungu bagira kati kalangwa kalangwa soko sasira be kayunga ati mbasasira ki Chalo muzebe sibisasira nagamba sibisasira ebyo sibisasira omanyi bafiirweko sikulimba anti Shalom osokola omuntu wekino nabanga ekinene ali gukatwa nakuletera ekinene kyo nawe ensi ekakasa nti ki kinene so twali takali omuntu nabanga omukosaza nnyo ali katwa nakuletera ekyamazima ekinene nga nensi ekiraba nti kinene mene kino nga kinene nnyo anti kankubireko ku byafaayo bya Kalango gundi oyo nata bayinza okubanga yomu ku bantu abasinga okuba abasanyufu mu nsi muno nabyeka video ku TikTok kwa account yes simanyi ngali mwaka imba yebaza Yesu yebaza tayinza butamwebaza kubanga anti Shalom amateeka we gagaana okukola institutions zigaana okukola ate ye Katonda asigala akola ki akola teweewuunya abantu kusanyuka omanye abantu bangi bafa mu gavumenti nyoloza abantu basanyuka we bati kalinze kuno okusanyuka nakugeraganya kwa Eritu Mwine
Tebasanyuka. Museveni atuuka n'obbalabula n'agamba naye tugenda kati kusiba asanyuka naye ng'osobola okusiba obw'essanyu lye oba otusse naawe kuba n'omugaano osanyukira mu kamera kale agenda kudda wakati atte enkoko Mustafa byogero bijjawa. Museveni yagamba atya? yagamba agenda kusiba asanyuka nga Eritu Mwine afudde ng'abantu engoma zigwa abantu nabo bajja n'abavu ku Eritu Mwine nga bakuba ngoma taliyo teri bakuba ngoma naye Mustafa kulimba. Shalom mukaye kuno okusanyuka kwa Kalangwa nkweragira kwa Eritu Mwine. People jubilated. Yes naye nga kiki kiba kikulaga where did you go wrong Obuzibu bwava njagala kubanga okutuuka ku extend nti n'omuntu akuwulira obuwuliza asanyuse eriyo basanyuse nga talabanga na Kalangwa ndayira nga nkyalira simulabangako naye tolina essanyu okufa tonzika Mustafa bintu byo saka tonzikako gantu gonvaako gwe wasanyuse gagambye ko nsanyufu nze ndi munaku yange ate Kalangwa yakoze zikodi teri muntu ali ku mulambo gwakaabe maziga nanti bagagga kaabe mwana we wabaddeyo Mustafa ffe okwo okufa tukulimu nnyo anti abonyabonyeza nnyo abantu bawansi tukulimu oba kyeka yalama teritonyeza ziga okaba mukaabe bananga alina ekirambo kya Kalangwa atugamba nzo ko yalama teritonyeza ziga kufaako abantu baganye okukaaba nanti mugagga wala Mustafa ante bakyakaaba people just celebrate like Mustafa labwofa Mustafa sikaaba just celebrate kati baguze abakaaba ulira nange nkuwulira ekiri ku ground oli eno akono muzungu akwesa abaana bafaifu abayamba ate kulwa gwe anti gwe labayo mumbeere eno toli ku ground abantu bapangisiza abakaaba balesa abakaaba naye nabo bakaba maziga tegajja kyeka Kalangwa yaleka aloze teri kutonyeza ziga baka amaziga tegajja ababe baana teri maziga gajja musajja yagenda yakwata amayi bagenda kumuzika ku square bezda bage bayine ettaka yika 10 4000 kati square mile 2 kitundu kuliko n'amazzi kanjalize ngabadde alina ssente ngabadde agula ettaka ati nabo era baagaye nti nalina gundi square mile 2 kitundu ndozo bagenda muzika muyika mwana yagenza okuŋŋana nti abisigala bye bimu bagenda ya muzika mu fuuti 6 ko omwana we yatugaye nti genda alinga enyumba yo kumaliwa akatebe bwe katyo kaleto obotula omwana yatugaye nti alina ettaka square mile 2 ki ndowooza nti ono yika aje wangu bagenda cement anange bakuno paka kuli akyo kikola kyalo mwense yetegeere abantu bategeere nti abantu banyiivu abantu balina obulumi bo banyumiddwa the expense of okusafalinga kw'abalala bainako olutalo ye wakati we ne Ida Nantaba nga akyali Ida Nantaba baina olutalo lwali ku ttaka era onagamba togoba abantu gwentalo zaali awo fefe Kaserubogo na Ida Nantaba omanyi abadde ayina nga kalakita eyiye nga buli ajja mu maaso ge nga byanfuna at least owummula emirembe omanyi abaana ba Nuupu abafiiriddeyo Kayunga nabyo omwana Nuupu yakoze ka video nga ga bulijjo nnoonyesa mundu yes naga nti ngenda kuziika oyo neighbor wange ngenda nabyo omwana Nuupu nyakabyo nyakali postinze akongererwa wali postinzemu kintu kyenjawulo twali postinze sekoko akanyumidde nnyo like mwana ayogedde nga alina obulumi obadde nnoonyesa drone kati ngenda kujja nkuziike abantu amanyi abantu balina engeri gye beerimba Bukedde yakubye omutwe mwempologoma yewa ate empologoma efe etyo Bukedde yabadde Bukedde kyoyo Bukedde yakubye omutwe mpozi Bukedde wonula ino empologoma yeki Kayunga naye Shalom abantu basanyufu Kayunga isikulimba no lwaki basanyufu kubanga Arsenal yawangudde Premier League sibyakufa coincidentally nti wabaddewo kale nedda Mustafa tukivumirira tukiwakanya ku Shalom 256 ekintu kibi nnyo anti vumirira kola boti vumirira n'ababonyabonya abantu n'osooka bavumiriremu ku Shalom 256 abavumirira ababonyabonya abantu abatulugunya abantu ku ttaka ababba ettaka ly'abantu abadinayinga abantu justice kati goli side tubavumirira oli side kuvumirira ndi ku side ya Katonda buli Katonda akuside ya abantu anti Katonda omulaba taagala muntu anyigiriza Katonda akulinda emmotoka yabaddemu abantu enamba etuufu tetegereka bagamba 5 bangaye 3 no bagamba abala 5 ndowooza we yali to confirm tomanya naye laba Katonda bwe yajjemu omuntu atya
omu twazibayi kumusafa nange tusoba mu motoka amanga tuli waneeno ne tufuna accident anti time yonge etuuse kyengezako kugamba kintu na Mustafa ekikutta nyemba vuba vona anti tukirimu okifiiriddeko nnyo abantu bafune ku justice kasuku yatwadde essaala empya omulabe we tomusabira kufa ate tumusabire ki awangaale n'ebirwadde aboneebone omusenga agongoba ddaati anti Shalom abantu abasinga bagongobala naye nga bakyalina influence bano ba Moses Ali bannange sikulimba fandeka nedda kyegamba kyekituufu fandeka Shalom omuntu nga waali mulamu muganda itayitikako ne waba mugongoba tukyuse mu ssaala omuntu afe muzi Shalom kasuku byakwera ebyokwekwenya kwenyeweomereza babeerewo biki abantu Shalom babeera ne influence nga tavaamu yadde ekigambo oye Mustafa oli gino mujjukira Mustafa wedda gwe batanga Mustafa mamirira Shalom kyegamba kikino duniya eno ogiraba Katonda awa abantu amaanyi omuntu abeerawo nga tavaamu yadde ekigambo naye nga bamukuuma akuumwa asobola order ni order essebo fe tubalabyeko ngwekya kyavaamu yadde ekigambo ali awo alinga mupiira gwa mmotoka naye nga ssebo saluti ziti lwaveewo oyo Katonda amufulodinge naye kabenje kyenaabye nayagadde omusajja ono omugenzi ng'afudde bambi bayagadde taasa wa booda anti Katonda buli kimu ng'anaakireeta bo ne bakuba oli naawaayo obulamu bwe anti wa booda ayinza okuba yadde talina ati gwe atwalako ttaka ate bagambye waliwo ne sayidi y'eddogo omwana yalireese Mustafa obali avudde Tanzania omwana yaleese eddogo nga liri kambwe nnyo kubanga ambulance zifa negwe abantu anti nalabye story eya muganda Kalanga ng'ayogera Mustafa n'entyensi tutya Shalom abantu bakambwe bagenze ku sheero essebo akuuma k'amafuta kagaanoko naye nga ate basanze bali mu kulifiiringa mmotoka ndala natidde bwetyo dduniya nengaali n'oddogo anti Katonda Shalom ng'anaakutta tabulwako waayisiza waakiri enjuki tekutomera ojja okyogera Katonda atulekera ebibuuzo ng'omuntu afudde otemeggira mbu kyoba ki katugenda kwekwasa senga ambulance oba teyafuddemu oba senga teyataasiza wa booda waliwo n'agenda okukyaza game nti wa booda mukuba nentaasa bano naye ng'okuba okuba ki kati anti kasita ensi eggwamu amateeka Shalom ng'abantu bakyalina justice yes oyo tannaba anya tannaba Kalangwa wakyali era ebitabo bigenda okujja Katonda akyababonereza kiweemu bwetime wano katono nnyo tebinnaggwa naye Shalom omanyi kintu bayita okugoba omuntu ku ttaka nga famire ye eryawo abasajja yabagobanga ku ttaka yaligulanga teri kugula square mile ziri ekitundu ogenda zigulawo ekayungaawo ezitaliiko omuntu tubeere honest Shalom according to the population nga bweri kati njagala ongambe nti oyina district gyogenda okugenda mu Uganda ngina square mile 2 kitundu nga tekuli muntu kubaako naye abantu obajjeeko oti abasajja babatika abalaalo nabayiwa ekayunga eyo Mboko yavugira ekayunga eyo mwana wange abalaalo nganya baleeta bagundi bakalangwa obudde bugenda okukyanga omulala ali ku kayunga kuli nga tokyalina tukulyadde omugaati yonna bagiguze bagimazeewo abalaalo nga takoladde omuki tukulyadde omugaati amaduuka gyabetteyo bagakalizza dda oba bajjalesereza abwe nga bakoze bugenda okukyanga tewali from nowhere nga omulala ajjudde mu kayunga bano we bagoba eri mu Northern Uganda dabalaalo n'abatikka ne bayiika mu kayunga tewabalayo nga bakungubaga babagulidde ne suuti abalaalo bakungubagira mu suuti anti balina ssente bagambe mbululi planned freedom go anti abaana bakoze statement nti bajje balabe ku lumbe lw'omugagga emmotoka ebisenge bijjudde ssente anti yoka statement egenda bayitira obuzibu omwana akyogedde abaali tamanyi ogenda maaso wa speaker okwogera statement eyo excitement eno naye tufuukira excitement yakoze era anti tabbo eno ogenda giraba mukati awo mukubba ettaka babeerawo we bakozesa bangi abakyusa ebyapa abakola ki ate abo bennyininyini bagenda okudda babbe anti buli engeri yonna ekintu kyonna kimala ekiddeeyo bwannannyini kyo at the end of that day yes
era bagenda kumaliza tebali ye bonna babyogedde balina Square Mile Beach no bagenda omuzika serezi ebisenge bijjudde sente kuti olumbe toyotaka kusonda waliwo ne gwanira okulumba babbe waliwo n'ababbe bagenda okulumba babbe bubbi sente weeziri nakyo nayagadde naabye muwala w'omugenzi mu kuziika n'agamba mmwe mwenna aboogeranga mu staff abalina endowooza ng'eyo tubasonyiye nze tebansonyiwa nze teriteeka linzikiri kubanga temumanyi kye mukola anti eriteeka linkakakkaaba ng'omuntu afudde celebrating kufa kwa munno n'ogamba mbu ate mugamba okufa mu celebrating ku celebrating leeta celebrate mwe mutusomesa enzungu isu mwe mugamba celebrating someone's life. Yes, let us celebrate. Lwaki ate batukugira nga celebrating? Leka tukube ngoma. Don't celebrate as you're drinking. Okay. Can you define the word celebration? Okay, Mustafa. If you can't mourn with them, at least don't belittle them. That would be my best idea. Tebagala to mourning. They want to celebrate their father's life. Tebagala. Ah. I love it. Mustafa bitwisting ayagala kiza wo. Nedda gwe nindako. But mayo muntu wote nga afudde munene mu ggwanga. We celebrate his life. Siwo gambe. Muntu nga afudde nga mugaso. We celebrate. Twice baga to celebrate. Kalanze Mustafa, I don't mourn. I celebrate you. Bana allow us to celebrate the life of the late Kalangwa. Mudeke tujja guze ngoma yo mwazivuge. Abana leka banywe bia. Ka celebrate ngo bulambo omusajja abadde mulungi nnyo. Sho mumanyi okubeera ne Square Mile Beach kitundu. Kama kebeera mutima munda nga yali otunda mata. Hard work pays. Anti labayo. Sente zino ziraba zitwesinga. Shalo muntu ngo obadde munaku nnyo. Era kyovola watwagala nnyo ti nze I respect omuntu nga abadde munaku nnyo n'afuukako ekintu kyafuuse mu nsi. Kati abamu bakikozesa bubi nti ava eri mu nnaku ye n'ayagala agyemaleko lumu. Square Mile Beach lunugozi manyawe kayunga. Ntizizo. Sajja balina. Wekalangwa. Bana sajja balina. No yimbulente z'abantu, entene ebintu by'abantu. Anti baga omwana yakoze statement n'agamba. Yayimirije kayunga mu town n'agamba abantu nti bwe natwali ettaka ajje. Naye ng'ebiseera ebyo oyinza okulinnyawo ewakalangwa. Anti abadde coordinating security yonna ey'ekayunga. Nagikwasa kayana ye Kampala nga mukayunga tosoba muwanguliramu ne kibachi yali chairman ewe kayunga wa movement kasi wa 5 nga movement nemugale nga amanyi gaina alinga baradisi namutunde walinga bamupika mu mukabaki nga tebachayina kibaza ennaku nekwata inze nensanyuka chalo mu nensanyuka nenganti mungu nempise emikono nganti nasadde ne lairi ogimanyi Yechiro. Ozuka natukusene nsane kulaini ngati Mungu bakwateko. Webali batukwatirako Mungu webali babonyabonyeza abantu. Kabagene nettaka munsi mukabuli kati. Twagala atuke yalime. Alunde. Waliyo nno naye abakamba tumina ajja kusuubira bagenda bago bakuyibanja byabo wansawo. Era ojja kuwulira ng'omi ng'etokose. Abulamu bagula banjawulo. Munnango yanayiza ina naye mubende. Osangira awo ngagenze mu kibanja kya Eritu Mwine gajja kuseka amasasi wanse anti wali ye abagala ettaka n'abayitirivu ajja kutwala ya amaddu ge gabadde nageeno alakakkane okukakkana Mustafa kufuusa okukakkana bwe twogera olunaku lwajjo wiiki eno yennyini government ya freezinze account za speaker zonna Shalom nugwe simanyi nakumanya ssanyu letuli obola kuba nduulu simanyi nagamba ku magogo tukweterako okunywa mumpe funi okunywa ano ali akunywa mu fridge njoye kunywa ku fridge na omuntu wafanywe kasoda waone girasa waggulu awo Mustafa anywe kasoda nagamba atya ku magogo yagamba atya Shalom from zero to hero we compromise you magogo tumuleke company yemwe eyo nkutandikirewa kubanja alankutegeeze magogo tumuleke president anti oli yemi tetulina mutuukako tutandikire wano kwache bwe natuuka nga be bamwetaaga tujja mwogerako but as we speak there's no need to talk about Mr. Magogo Ashim bonna twagala batwali bonna eyo company manyi nti tugikoze eki
tulina tujuumuzza eryawe eryakawunga. Shalom. Walabako kwa Anita Amongo oyo eddanga akyakola mu banka. Walabako ku bifaananyi bye. But me, I think omukyala mutegedde. Wentegedde Anita Amongo, me mutegeera. When this guy passed on. Oneba wangulira kupya smart yajja deputy speaker. Ono yafa. We yajjira. It was my first time okuwulira Anita Amongo. Twamuwulirako ng'ali mu FDC. Mpulira biwulire mbi ali mu FDC. Kakati. Was she winning? Nali mu FDC? No wonder. I'm not familiar with her. So Mutegedde nga deputy speaker, then I think about her. Wanyonga Zenga speaker. Mind the parliament sittings ezo. Kakati. Amanya amateeka g'ebifo ebityo. Vice president, speaker, biki. Don't overshine your master. Rule number 1. Never outshine your master. Your master. Kakati where they came to compromise omukyalo kutandika kugamba nti nawangula nga tavuganyizibwa. Eyo ebizibu gye biva Shalom. Professor Mustafa. Obuzibu bwa Anita Amongo bwonna kujjanga unopposed Bukedia. Yikisoboka. Kubanga abalimu babajjamu nga bagamba si batuze be Bukedia. What would you expect them to commission? Anti government eno kuzanya contempt card. Eyagala nnyo okulaga nti waliwo freedom. Tugenda mu kulonda kubaamu ebirumira. Gwe n'owulira bakulimu obirimira kutya n'olutu ejja kugenda kubaawo. I agree with you. Kakati gwe bwojja njagala ombuleyo omuntu ku basajja bonna era azzeeko unopposed. Speaker, deputy speaker. Kyali kibaddewo. Mr. Ashima Gogo unopposed antu bamwagala nnyo. Kakati bano bonna bagundi ono yali w'amaanyi nnyo. Ono super minister. Prime Minister Amama Mbabazi. Komawo nno. Anti bonna baali b'amaanyi. Walabako nga bajja unopposed. Ne mama jati Museveni bamwesimba. Talk about bonna bomanya ba state. Simba yeyo nga MP. Yes. Kati nze kulaga nti obuzibu bwa Anita Amongo bufubutukawa. Kanyo bwate omanyi bwatembwa webwa n'odduko obogirete obuzibu. Ebero za muzanyo. Who are you to become an MP and opposed? People ya baba jamu. Anti wachi no president bamwesimba ko wachi nabakuba bukubi miggo. Gobote ku about people. Bwana opposed berako. Ati kuli kubako omulala. Kati gwe agwani. Bamanyi babakubadde obululu. Ati kati ye baatuka ne bagamba tuwali muntu amukozeeki amwesimbyeko amabanya kula taba nakalu tebalonda abanya kulayira bulayizi ekyo kyakola ekyo kyamuleetera obuzibu mu nsi era buli gwe yakikolera tagenda kuba mirembe. Ati gwe wali okirabyewa osooka n'obala politics gw'oli nti akyali kibaddewa n'abamanyi tulabye ab'amaanyi ennyo balwalahana Lugunda baani bonna badde bajjanga ba maybe yagala asetinge president empya aligiddamu otu bamufuna na ssente bino bya ssente anti bw'olabanga institution ng'eyo nga waliwo omuntu alina ssente bwezito manya waliwo namba 2 namba 3 namba mmeka waza n'okuba ali ate amusinga Mustafa. If you're fighting corruption we shouldn't be having selective justice. Anti ono si corruption ye mukubya. She was building an empire within an empire. Stuff for in that. Si sente. She was building an empire within an empire. Ngeba ko lesete bampa suspe. I was doing a business within a business. Ngampola abana sente ku somero. Kati jukira. Bogeza ko kola empire mu empire. Sente zijja kweno. Yes. Kubanga by the civil servant aina nagaggawala nga amaze ku retiringa. Ngamwadde akasiimo ke. Yes. Nalunda ebibizibye. Naafuna sente. Ogaggawala otyango okyali mu service. Mu nsi ddala naye mu Uganda. Civil servant amugagga nnyo nga ali active. N'ayavuwala nnyo ng'ata avudde mu bulamu bwa public service. Kati ono ekimukubya omanyi abadde atuuse okumobilizinga numbers mu movement nga ba MPs abo bw'aba alina side gy'aliko Museveni agaba ate miliyoni 5 n'ogaba kawumbi. Who are you? Who are you? Nencha nange kyankuba wala gamba ununu kyankuba ununu kyankuba enchukwe nga President Museveni agabye miliyoni 2 gwe nowayo biliyoni. I know mutima omugabe ati omugabe ya sente kuzaani era nawulidde kabimu ebisirusiru ebya movement yawo nga bigamba abadde atuwa abadde ngabagabira kuzaani aliwo okugaba zize speaker abanye budget ati budget
budget etuuka nayo weekoma kyovola nti ekyamukwasizza alina bingi okusinziira ku budget ye naye amayumba angaana bannange Shalom tusaseeko ne betukulembera nabye ennyumba yeno ezekigo bange erimu ebisenge anti ne ba Museveni tebagisulamu amanyi tolanga ku nyumba ya Museveni anti kati gega amaalo balaganye wasooka nga bayimiridde awo mu kasiisira tetolanga ku nyumba ya President Museveni gwe sooka omanyi simanyi nyumba ya mama ambazi weefaanana ye yalowooza nti simanyi nyumba ya General Muhoozi Museveni amwagala nnyo abadde amwagala ani anoonya akalu ka President Museveni bantu mutasiima kati kankubuleko ekintu kimu Shalom nze ngoberedde Museveni oyo ebbanga kuva nga ndi mwana muto Museveni ajja kufa nga tebalina kuzaala ate y'omu ku bantu bemmanya abasinga obugezi mu nsi ekanga enkoko zange nga n'okubika mbwaggwe okitegeera ate mu nsi talina muntu gwawa kifaanata so amukontrolinga taliyo mu nsi Museveni taba muntu kifaanata so amukontrolinga abatakola ne wakuwa ekyawaggulu ekyenkana eggulu eri obuwanvu asobola okuzza wansi kankuwa ekyokulabirako kimu Museveni alina omuntu gwali akyusiza ekifo n'agaana okugendayo olaba akwata Katumba Amalo ow'amagye n'amuzza mu ofiisi gankwadde Ministry of Works ne pate n'agikola Katumba Amala ng'ajaguza ekifo naye nga w'amagye tanayita yalinga mu magye naye ne bamujja mu magye next year batandise ku process kakati Museveni abo bonna bamuyambako kutuukiriza by'ayagala talina gw'ayagala statement yakolera omukazi oyo ng'agenza okugulawo essomero nga amubuuza kisende gye yazze essente yali whistleblower kanya kalowooza buzannya kakange Museveni alina abantu abaliruyi abamubeerako abaddala eva ku abo baanitaamu wano emunyonyo wano waliwo omusajja y'omu kubasingako ettaka bannange oli ku ki embwa ekanga enko zange bonna kasitaba bibyo so ogenda okansibira najibu okulujegere wakatya ozi oli musiraamu gwe freedom so opposing omaye bukwata kwata ogenda okansibira ku lujegere embwa mbadde embwa yani yange ate enkoko zange kati baleke gwe freedom freedom kakange enkoko zange tekagirya mbadde nga nti byonna bibyo kakola ki soko opposing egirya aba Sempton Construction Company bakujjukiza gwagala okuzimba n'agala ebintu land surveying ne hardware materials basangibwa wano Kampala na Bingo bana ne Sempton Interiors ebintu by'omu nnyumba byonna babikuguza bakola architecture plans and approval we do construction chain link installation we do property management and we do interior design through our sister company Sempton Interiors we supply hardware materials through Sempton Hardware and heavy construction machines through Sempton Machinery kwa ku 0758 821603 ne 0787 943539 12 tugenda back front page n'amasuba ku Ssebavuga concert mitwalo 2 emitwalo 5 emeza million 2 okulizavinga ku 0704 31 2271 oba 0754 64 1875 wewawe ajikazibwe kapate nga abiri November tugamu Friends of Nalongo au ku Premium Likanga ku Noni V meza ya million yemu yokka ndowooza agala okulizavinga emeza kuba ku 0751 66 17 26 oba 0706 44 07 77 ojja Friends of Nalongo tubenga ate tu celebrating nga tweyagala mpola mpola kwesa Airtel Pay osasule atowangula school fees nga star 6 185 star 6 ash obenga ate munewe wangulira school fees mpola mpola Mustafa tugambye noka enyumba ibadde ya enyumba y'ekigeyo anti Museveni ali bwati mugeye musajja mugezi nnyo feba Museveni otamukwatira sente obuzibu wa numbers the moment kwa stotandika ngo so mobilizing numbers I will become a threat obuzibu wa Museveni si bwa sente gwe mubbe sente zonna nga bokola ki zoyagala to abano basekandi bamusobola abefuula bazonto nje simala googera kakati awo osobola okusurvivinga naye for years naye the moment wogamba nti osobola okumobilize omanyi parliament yetuuse nga
Anita Amonga alina ku side eyiye nga alina muna abaka bafandinga ate nga n'abamu ababanja Angadana 70% parliament abadde agirina mu control. ati abamu ababanja abamu yabawasendeza campaign Tabanamusasula nga speaker. byonna bizibu kuli Sobole okulabikako talabikako Kwenye kuli Sobole namba ze zimanyikiddwa yagamba tezikyayitamu. nti we are in things. We are in things. Now we are out of things. Omanye misinda bali bagenda okutwala. Tugudde ku munyoro. Nedda. Shalom nze banjagala nnyo ebintu ebito bituuke ku bantu. Lwakuba nti you studies. They learn nothing. Bana basigaddewo. Siri sadist Shalom. Abantu bangi ali mu government balunda kivedi ndabuulirako ki. Because it passed on, Bantu bangi abadde mu government Shalom ne bafa amu ne bavaamu. Kati gundi ali prime minister. Nsibambi. Yafatwa amuzike waffe mpiki. Wamuli akabantu basanyukako? Amuzika buloba. Kati wakungubaga. Yes, waliwo government eno jaba. Mulimu abantu balonda mulaga nti kale wadako ya mu government milete tumwinako buki? Buzibu. Nga talina ttaka lya muntu yali abbye. Ne Shalom omuntu nabeera n'amasomero. Naye abantu basiri gwayita Museveni oggulewo essomero. Nga n'ekizimbe ekimu yakibulamu linnya lya General Muhoozi Kainerugaba complex omukwano ogwo that love real Bano love tebabiriiko. Ate nga bo batambulira ku principles anti teri w'amaanyi ku Museveni mpozi agaanye omukolera. teri w'amaanyi ku Museveni mpozi agaanye omukolera. Oyo kagwawo respect. Omuntu aganya okola President Museveni oba w'amaanyi nnyo. Naye kasitoka kati kamukolera. Anti Museveni asooka kwelivatinga mu myezi ebiri nga gwe kabaka. Tebakiyakola bano bagundi. Ono prime minister. Mama Nabbanja. From RDC. N'abuuka ebifo nga 8. Ngambye ekiri eyo. Anti Museveni amanyi okopalatinga mu nga America. Omanyi gundi ono Obama yetanatuuka kuba president wa America. Naye nga kibasazeewo kyovola nti bazanya filimu ya gundi ya 24 nga gwe tomanyi nti mu nsi waliyo n'omuntu gwe bayita Obama. Naye nga bo bakimanya dda nti muddugavu yaddako. President wa America. Kwe kuzanya filimu ya 24. Naye nga gwe towulira ku kigambo Obama mu nsi. Eyo filimu yafulumira. Jack Bauer. Kati America Museveni alina okuoperatinga mu nga America. Bw'aba nti Shalom gw'ayagala ottuma asobola okumujja e Masaka ajje wano amutuma ekyanja. Naye nga bano abali alawundi wano bali nga 100. Baleeta oli. Kati mu leadership waliwo ensobe ezimu ze tukola. Tutwala. In fact nemune ebirawo ebintu ebya bulijjo bantu batono nnyo nga kukozesa akkiriza mu gundi ayembulesinga progression. Abasinga. Tebaagala tulanga tu progressinga. Omuntu gakozesa ayagala nnyo okeere ku mulimu gwe. Naye beganda ate naawe olinayo ate omulimu omulala. Naye kati bambi ndowooza eno excitement. Agulidde omusajja emmotoka akoze atya. Ate oli ali ku gavumenti alinayo omugulire emmotoka. Bagenda okubonaabona Shalom. Anti labayo. Kati baliko travel ban. Mu nsi za America. Anti bulira na America si wonna. Anti bulidde ezikolagana na America. America ni gwata kolagana naye. Nga naye ashogo basiba bayomba. Tuganda wiiki nga badde mu lukiiko. Kati gwokakasa oyogedde bulungi nti ensi ezikolagana nani? Na America. Okasa ku nsi kuno huka ni operating nga kolagana na America. Kati engeri yavudde ku passport aso amujja ko travel ban yeyo. Anti amala kuleeta byaffe. Anti bagenda kubonaabona. Bano mu Uganda tetukyabakiriza kutambula mirembe. Era bamugambye kati ali waka. Tamukiriza kati kwetaaya. Naffe twabakuttemu. N'okutwitinga si atwitinga. Esumba zimugyeko. Atanyo anyumye kyalina kyayinza otugamba. Yatuwadde agamba. Anti twagala akubire bantu ojja kutta obujulizi. Okitegedde? Tetwagala akube masimu ago bbira mupango. Ababuza obuki? Obujulizi. Kati tuli mu layini kati. Anti Shalom kankubuleko no nagamba no. Nagane obanga okulaakulana making sure nti ova mu layini. Buli lwobuuka at the end of the day mayizo ozze wali ku gundi. Woyina okuba otandike buto.
Bwe wabako step gy'obuuka. Reality will always bring you back. Kati addayo ku reality. Kati bagenda omuleka walina okuba. Kuwana mwana emmotoka bazitwala bagenda kutwala ebizimbe nawe denti n'ebizigo babitwala. Bintu bigenda Shalom nze nkubuli ate ffe tuli basanyufu nnyo. Kaffe ekyebizigo wakiwuliddewa. Wange bigambo bingi Shalom. Bantu bakambwe. Nze nkubuulira abantu bakambwe. N'owulira n'ekyebizigo. Bagenda kaba mujjeko ebiziga ddeera gy'alina okuba. Ate basituttemu person abanoonyereza. Wakati ekizigo kyakoze ekizigo kirina buzibu ki? Anti bwe ebizigo byeyemyusa n'alyoka atufuukira ekizibu. Mwe talina bizigo ebyo nga muntu mulungi. Mwefuddisa wonna abadde eri ku Centenary Bank nga manager. Nga talina buki? Mukyala yasoma mukyalo. Yes yasoma. By the way, abadde ku diguli yakumaka ya kusatu. Ebyo nabina kati anti bisoboka nazo basobozi gulirira sente abadde ayina nnyingi. So yatukire okukola mu banka so ofuuka manager aba yasoma. Wali talina influence wali mu kusooka. Anti wali wasooka yetugamba. Wana wakubiri wana. Ate wazibwa ewasooka. Wali wasooka watuufu. Ne wana abasembyozi ebbiri ezeyongeddeko zino. Kweyongeddeko ey'amateeka etaaliko. Yaleba mu finance biki bityawo. Nikwengolako ey'amateeka abadde ayinamu ey'amateeka. Kati ebizigo bikwatira kugamba mujjeko ebizigo baba bitwala ebizigo birina buzibu ki? Anti bamulumye. Tutwagala buli kintu ekisobola omulumya. Lwamujjako ekizigo kimuluma. N'ebiteeteeyi bibebbe byonna babitwale. Addeyo mu ngoye ze ziri. Nga atudde ku kitanda bw'ati. Ng'ennaku eriko oyo eyoza lumonde n'atukula. Mwabuzibu bwe mulina. Tumwesiza atuyisiza bubi. Mukama gwayimusa gwe munyooma. Mwabaki lwaki Mukama ayimusizza omukyala. Amwanguyiza nnyo. Myaka ena. Nakyo mu pulaani ya Mukama. Anti era pulaani ya Mukama munona. Kati gulaki kino ekya pula eri asooka omusitwa pulaani ya Mukama. Lwaki eno ey'okumusitwa ogiwakanya. Eno erimu abantu bamulwana. Bantu banya speaker. Luli yali asukira mu nsolo. Luli Mukama ali amukutte mwagenda kufuula Dawudi. Era yamukutteko. Mukama Dawudi yamujja mu kiraalo n'amufuula kabaka. Bulungi nnyo. Ne mama Anita Among. Anti bwakujjanga mu kiraalo n'akufuula kabaka. Manya gy'ovudde. People forget their genesis. We wava obuzibu. Abo abazaala abaana na plus. Katonda gw'abadde elevatinzeemu. Okitegedde? They have their cash from beyond. Si babadde babbeeyi nnyo. Ndi Katonda amutaddeko buteesi ki? Kisa. Ndi ku baana na plus ensi yonna emanyi baakuzaala omu. Yayiseemu. Baakuzaala omu? Like your mom? But you let the other kids? Bonna. Mustafa? Mama njate baakuzaala omwana omu? Kati gwanisha wali udde ku muganda we? Sibalwanye nga gye bali. Anti they are not prominent. Kyengezaako kugamba. Kati nga Katonda yabajjamu omuntu omu. Naye yatufuukidde ekizibu. Mu baana mu ntumbwe za Bukenya yajjayo gwe. Naga Mustafa agende ensi kwagale. Oyitewo. Ng'ate ntandika okufuukira abantu ekizibu. Kyoloma gonna amayumba gaaki ddala. Kigo, Ntinda, Buziga. Ino manyi Nakasero. Ate Katonda yakola abantu. Nze neewunya Shalom omuntu abadde asulayo ddi? Ndowooza abadde basula buli kiro ndowooza adde akibaka mu nnyumba bbiri. Kyeka abadde ng'afunira eno olubuto n'alukuliza eno. Kati ennyumba za bbeeyi Shalom. Ate nze neewunya ne mu ya gavumenti eya sipiika namwe n'oterekamu ssente. Ndo yali ebitufe bya ssente. Nze mba ennyumba ya gavumenti zo manyi nti n'okugibaginga bagibaginga. Kiringe mu government. I cannot feel safe. Kakati mu mujja ka government. Stupid enough gwe n'olowooza nti bakwagadde nnyo. Museveni muzibu nnyo nnyo ate ali bit technical. Era nze kankule Shalom bw'oba odinga ne Museveni n'olowooza nti odinga na muntu musuli you're dealing with the wrong person. If you're dealing with Museveni and you think you're dealing with the wrong person, or if you're dealing with the stupid person, oba owedde nnyo. Anti he has humiliated many, but the people who are yet to be humiliated, can't they learn from the past experiences? Kyagaana Shalom. Yakwata Kayihura oyo. Bammanyi. Yakwata Kayihura oyo n'amufuula ekizibu mu Uganda wano. Kayihura ng'awandiisa abapoliisi.
kati era bwe yawandiisa bonna bamaliriza bali mu makomera abalala babuvaamu bano ba Nixon agasibwe Kayihura nga yatuuka ekiseera nga akuyingiza ku perolo ya poliisi. That's how powerful he was. Ono tabadde na maanyi. Kayihura nga akujja ku nnimiro yo n'akuyingiza poliisi n'ogenda ku perolo n'ofuna n'amayinja. Ku nnimiro? People bantu babadde n'amaanyi Shalom wano. Nga kwakujja. Those who have been humble, they have survived the likes of Bidandi Sali. Byansere kyosobola okwesimbawo we nakawa. Si unaawangula naye aga nti eno gavumenti ya Museveni ng'oyagala ogifuna mwemere. Babo bonna abagikoleramu. Olina kulizayininga bulizayinize. Naye bw'olina n'akugoba kabaka we you end in tears. Kino kirekawa abaafuna ka service award, service appreciation award. Bano bapuga bonna gababuguma. Buli commissioner yakwata ku ssente. Banzi banyonyerezaako nabo. Kyalo twagala ssente zaffe. Era musonde ssente mwabagule emmotoka ez'ebbeeyi. Tugenda baguza landi ezo landi Rolls Royce. Mugule emmotoka mwevugiremukko. Naye mukyakalemuko. Kale bamwemu alisi mu Rolls Royce bamwemu ambuleera ye. Eno ye eva mu luggi eno. Ambuleera eva mu luggi bagikwate bagimuwe. Tebalina kye bagenda kumuwa. Simanyi nti yagivugiddemu n'olugendo oluwera. Era n'agivugamu. Kaalabe. Ati gwe webuuze. Nze nyina Shalom nyine mwana era musabanya abana Katonda abawa amagezi nga si ssente. Ati bakama balimedde mu Land Cruiser Toyota yabafuukira Toyota. Bonna. Bw'oyingira otyo mu Ngereza. Ate 225. Shalom nze neewuunya entegera y'abantu. Oba abadde amanyi nti yafuuka mwana wa Museveni. Omwana wa Museveni alimedde mu Toyota n'atera mu Mutuga. Bw'ate gwe eyagira ku lubalaza oyingidde mu Ngereza. Omusajja aga siyituulanga mukko netanja zituulanga mukko. But he was honest. Soko tunye ennyumba ya Muhoozi efaanana etya, tunye ya Sale efaanana etya, tunye ya Museveni efaanana etya, gw'olyoka ozimbe eringa omuntu nga wansi ka basement 3 ku 4 mu myaka ena. Bateja bikoledde myaka kadde yakola dda mukyala musuubuzi. Manerenda anti asuubula wa Manerenda anti Shalom civil servant tukusuubira kubanga opakasa. Manerenda before joining the anti olina okudedicatinga obulamu bwo eri ffe abakusasula. Kyegambye nti civil servant ogaggawala owummudde. Kuba ffe tetukuwamu na budde busuubula. Oli kunjaffe oweereza ggwanga. Oweereza ggwanga kuba buli kimu tukugula paka ku bokisa. Paka ku biteeteeyo ebyo. Tetukusuubira kugenda tukunona mwanyi Nakasongola. Era in fact civil servant wetagana kugaba ssente ezo ozijjawa. Omusala gwo gwazze ddigo otandika okudonatinga billion. Speaker tafunanga $5,000,000 omwezi. Kati obuwaayo otya akawunga. Anti kati kitegeeza omusala gwo n'emyaka nga 3 akoleredde kuwaayo billion. Ate olwo ennyumba agizimbise eki. Bwe yasinga technically we yeekubira ku Jan opposite. Ye alowooza nti akoledde Museveni. Who Museveni ampimi? If Museveni cannot become an opposite, who are you? Bwabanga mukazi we bamuvuganya. Bwabanga mukazi wa Museveni bamuvuganya. Gwani ajja no opposite ne bawo. Osoba ng'olina influence ng'olina amaanyi nga togambwako oli wa Talangola Mayanja family. Kiba amaanyi. Mayanja manyi Shalom abaana abo balaba. Aba Mayanja. Waba afaanana ani ku muntu simanyi. Yenna go bafaana musi mulungi. Shalom abaana abo baagala entalo. Waliwo olunaku lumu twali mu comedy store we. Kamiyo na blocking ekkubo nakwata kivaani kyekyo. Abayimbi bonna baali balina ng'ekiziiti yaabwe. Abayimbi baali bangi bano bonna ba Misaki, Baragadi, ba Spice, ba Maddox, abayimbi baali bangi. Kamiyo nakwata vaani n'agiteeka ku kkubo. Biseera bino ne Bwizo yali akyalina mu kagaali. Na blocking ekkubo abayimbi bonna n'abagaana okuyita waawo. Era abasajja atu bano ba Misaki abatagala ntalo ne bakyusa ne bayita eri. Naye lwaki mukola effujjo okuluka ku ekyo? Ekisinga mu bino byonna okunnuma Shalom. Saha Palaso tekuli agenda kufiirwa mwana. Okitegeera. Era kizibu nnyo okuba otonolukira ku makya nti Saha yazimbye oba Palaso yakoze eki.
bati bano abagenderamu bano tulina okusaasira bangoberera muyimbi nti omuyimbi yenna abayimbi abasinga security gye balina bakwano babe babakuuma abayimbi balinga babiri abalina security bebekulu na Saha nga abasecurity bo bali ku mulimu omanyi yawula enjawulo yabbawunsa okubeera ku mulimu ne mukwano gwe okutambula naye bibiri bikola ki byawukana nti mukwano gwe tagenda kufiirawo nnyo ayakolako kyasobodde yes but ono bawunsa ali ku mulimu avunaanyizibwa okukola ki okukuuma as a must. Kati abayimbi bano abaana bano abagenda abakosebwa mwezi entalo bwe buzibu bo basobola okweraga amaanyi and I don't think the Palasa asobola okuwangula Saha mu maanyi anti Shalom kankubuleko kino kambere honest they will agree with me or not Palasa alina ssente eza bulijjo but Saha is a billionaire Saha is a billionaire. Kakati That I can testify. Entalo zino osoma ku bano Notorious B.I.G. ba Tupac Kaluko Nieba babangamu entalo ezo zikostinga nnyo ziri expensive nnyo ovudde ku bulamu bw'okuba at risk oba at stake zitwala ssente empitirivu. They are costly. Entalo z'abaganga sita z'amaanyi za bbeeyi nti ogenda kugenda okulaba nga bingi ebyonoonebwa bangi abafiiriddwa obulamu bangi abafuuse abalema yes poliisi yeetungula buki poliisi anti yeeri bweti mwene mba b'amaanyi yeebulwako gwe gusalira kubanga poliisi ya Uganda yo teri nga ziri poliisi z'abazungu nti bo they investigate where necessary okitegeera bano ba investinga against charge bwoba toloopye tebibalya lwaki baate baloopa lwaki abawaloopa kwa bonna abasekinga anti buli omu alowooza nti basobola obyemalira in a gangster way okitegedde poliisi ya Uganda tepinga interest mu musango haramu walina okubaako complainant ate ba abazungu gye batusingako batubere baga nti awo amanya amateeka ga Uganda mazibu poliisi erina preventive arrest nebakusuubiza nti Shalom wotudde oyinza okuzuza omusango nebakwata simanyi lwaki tebalina erera etteeka erigamba nti katunoonyereze ku kino nga sinagenda kuloopa no preventive arrest yagirya bagundi opposition era abagundi abo bali mu tteeka eryo yagirya opposition nti bonna bwe mukuŋŋaanye poliisi ng'ejjangu ebakola ki nebazingako kati Palasa tasobola kusinga Saha ku spendinga naye nze what I know and ekiyinza okuyamba beetaaga reconciliation ebeewo yes kubanga bonna bamukwano kiyinza okukozesa Shalom ebyaddala Saha ne Palasa yes okumala bamukwano buli omu atya okunyiiza ka miliyoni Saha tayagala kunyiiza ani ka miliyoni ne Palasa tayagala kunyiiza ka miliyoni kalwaki ka miliyoni tabayita naga anti ka miliyoni naye wankwe Mustafa kyogedde kinene ka miliyoni waki Shalom ka miliyoni wankwe nnyo omanye dda twali ku siriki awo Shiru oyo asobola okutestify nga olaba nga Shiru n'akunyumiza eyo emboozi yasanga Kamili yayitawo nga Shiru akuba olimba lwa AK-47 Kamili n'agamba Shiru nabano mwatandise obbakuba yes ku muganda we obuuza nga Shiru yasobola emboozi Shiru yaliwo yali mu onoonyanga Shiru n'akubulira amazima mu siriki awo bemanyi abanya kuwulira ssanyu oba muga nani mwatandise obbakuba b'amaanyi kakati ebyo kugambye obuuza nga Shiru yajja okuwumiza emboozi eyo muganda we tunga bikambwata
Yasanga bakuba olimba nono mwana zo bakuba. Na mbakuba. Obuzanga shiro ajja kubuulira. Kati Chameleone wankwe nnyo. And by the way, Chameleone kizibu okumanya kyalowooza paka nga asazeewo. You can't tell. Kati otomanyi side gyaliko. Byonna biraba bigenda muki? Masa asirise. Naye siza kugamba. Nti ekyamazima ne Palasa amanyi Chameleone side gyaliko. Kuba Chameleone muntu akera ku machanga akyuse nnyo nga nekyo mayogedde linga atakiwulirangako. Yes. Ate n'okunyumirwa. Chameleone. Wali anyumirwa. Chameleone singa ali wakutuuza yali atuuza wizo nga gundi. Palasa yakubira radio. Singa yali wakozesa amannya ge na influence ye. Awo yali akikolera. Kati kikulaga nti anyumirwa buki? Omayi bagagulu tatwalidde we agamba nti linda buki? Linda buki? Mutalilidde nnyina. Kati muganda kasita abanga omulamu. Oyo wabwa akuliya kitinga muganda abeeko kyalaba. Ne bano babayita Misiri ni yasi ani? Baba abo Chameleone tebamulya. Ba others abo bakalamaji. Kati babe bakalamaji. Kyamwe ntawe z'abayimbi mbi nnyo. Oba ateegera saha nga agenda egundi eri okuyimba ekiri mu bazikube. Waliwo sofaawo omuntu kankuwuli. Kubanga wali mu kibira. Eno ku kibira eno ki? Kati bava bavubuka abalumba. Palasa yali amaze okuyimba eno nga alina kyo gy'asoozeko ne ba Spice awo. Naye nga yite baamutimbye saha gye bagenda e Bugundi. Kati wemala okuyimba wano. N'ayolekera n'abavubuka be. Ngategedde nti ono wano tayimbye naye nga yagenda kuyimba wa Spice amusanga eri. Awo mukoyo olutalo lwali. Nesi bebalwana. King Sasi alwana pato si yalwana. Anti kye nkugambye, anti nagamba mwana wange gyalo tegere ebitu tekizimbe kikuba yinginiya. Kigwira gwe pota. Gw'omuzimbi. Gwaliwo kirabika ekizimbe kikuba yinginiya. Era engini abeera safe ne badduka n'okudduka. Kati zeze entalo. Wewalanga nnyo okubeera nga kubanga kyevala yolanga bugambe nti babi tebakola ki? Tebalwana. Naye ate bano abapoota bano. Kuba ekizimbe tekisobola kuba yinginiya. Haramu. Tekimusanga kigwenga ali awo. Anti yo olumala okuba ebyokukola nga ate agenda ku kirala. Gye kirafuireyo ku ssaawa 9 abatano. Abataliiwo. Adda 12 ate kubasasula. Asanga mwafudde. Mwawedde dda. Kya omuntu omwavu afiira nnyo mu bintu by'atamanyi. Abantu bangi bafuuse saddaaka mu bintu batategeera bambi. One, aluusi abamu anoonya survival. Ate eriyo n'abo awulira obuwulizi essanyu ng'atambudde n'omuyimbi. Nga yiri essanyu lye. Buli omu alina essanyu lye alijja wala. Nga gwe woolunda embwayo. Ogamba obula giyonsa. Lutaakumi yazadde ettamali. Togyagala? Njagala. Esimanyi esoma. Tetukifiirako nnyo yo. Mbaba. Yono yotumiriza yogati nawe linga ya full figure nnyo yogati. Yanjawulo mukko. Nza kati nkoko. Eno ya bei kati. Ya bei nyeyo. Eye ya rais. Mbana okwogera yogereyo. Eno. Simanyi esenya n'okusenya. N'okusenya esenya. Nawe wajija China. Tonja samira. Ati China gye wagayo gye walese bino ebiwale ebitategeera. Ate olugenda mu maaso ndaba ate kyaliwa muyale kyaliwo. Pesti vibes abi mbanye bamuteeka. Pesti ati enseri bwete shalom. Pesti mwana muto. One, if they are using you to attack someone, who are you? Nganya mukozesa. Have you confirmed it? Ati kati Palasa. Tosha kurulinga out Palasa ya influencing a pesti. Wona amusinga abukulu, amusinga ssente, amusinga amagezi. Could you believe on aso okufuga oli? Tugende mpola. Kati nsi egenda tuuka kujajinga etya. Nti waliko ne fake Gaza. Ni mwawukana bubi. Nobirako ne alien mwawukana bubi. Obadde ne Jakarta mwawukanya bubi. Pesi yaliko ne alien. Na gali alien. Bonna bantu gwe mubuuze. Mwaka ki? Era pesti amanyi bulungi nnyo alien amanyi bulungi nnyo ki?
Chovola pesi yavuma ngali entamukuba ye. Era ebegatta Fiki Gaza ne yegatta na Alien Skin pesi natali kabavu mabameka. Babiri. Ninga musanga no muitako ne bamuitako. Era chovola nti Alien Skin yakwata pesi yamusamo kamera. Ozaita swa mubonereza behind the scene nzo tategera. Pesi najabu zinti bankubye. Kakati chiche nkolaga obadde ne Alien Skin mwawukanye bubi. Fiki Gaza mukoze eki? Mwawukanye bubi. Jakata mwawukanye. Saha mwawukanye. Palasa ushuwa yo ntino mugenda kuya nayo mwaka guno. Gwe palasa gwe alina ne pesti. Chalombo wasa bobera ngo oli omu no waso omukazi asoka nanoba. Owoku yokusatu kesentu gana ntireka gwe mukyama. Wali ko buzibu. Bonna babi. Kiba kizibu convince ng'omuntu. Omuntu yoba tubalina enkola nti gundi tanyambye. Chalombo nsi balina abantu ogitegeera nti teri muntu mugagga ayagala wa bizibu. Teri muntu mugagga ayagala wa bizibu. Yes. Aito beranga onoloza nti ina mukwano gwange Shalom mugagga ntali okusolovinga bizibu byange. Their concept obozi mbyembi. Omugagga ye no bugagga bintu. Katono abyejje kabikuwe yasigalenga mwavu. Ngatayina kyalina. Tolowooza nti nga mungu atwenda naye contract. Tugamba nti gunte yanyamba. Munanga atabayo ne bayamba. Gwa batu wamufuna mukisa kukuyamba. Gwenga gwe. Yes. Wanu kati abantu balina life ene ya media eri bweti. Ndi Shalom oswana okubera mukwano obunga ali ku media. Gwe nata kuyamba. Omanyi lwaki? Gwe tokyali views. Ayagala gwagenda okuwa abantu views akole ki? Tambule. Ate gwagenda kutera ku simu. Natali ategedde. Basi. Ntegedde bulungi nnyo. Kali senga abantu banategedde dynamics eziri mu nsi. Tebagenda kwebonyaabonya, balugenda ku livinga hamule. Gwe mukwano gwali kuzi. Nabera ku media gwe takyaswa kuwa sente oliko views Kola mawulire. Tebijja kukola mawulire. Kati yafulumya atano gwenga ni system tegedde. Tekikola. Ate abantu omugagga yenna tayagala wa bizibu. Omugagga yenna ayagala kuwesene nga yeyerowoozezza. Ebizibu ebisusse. Ate simwe wagira bagenda tandika ojigi no walinga. Obalira abadde ki bali bangobye munju. Teri muntu alina sente ayagala wa bizibu. I agree with you. Omuntu yenna omugagga yakweyitira. Ngombuzeeko oludde okumpitako eno. Janguko wano. Awo mugenda kukwatagana naye. Mujja kuwangaala. Muwangaala emyaka nga 10. Naye tolowooza nti omuntu olina mukwano gw'omugagga nti agenda kusolovinga ebizibu byo. Byonna bimale. Aba olimba. Gezaako nnyo mukozesa ofune ssente. Kyekigenda okuyamba. Pesti yakoma ddi okufulumya oluyimba. Alina akayimba akapya. Okuva we yafulumya luli oluyimba ne palaso. Kati bana abasajja olina balwanyisa na nnyimba naye se tukwe kujajinge. Wena tangoma. Ngoma. Wanto swa basinga ssente. Toswa kubasinga kwogera nti balina n'ababogerya nga si basasule. Gwe omuntu okwogera obogeza ekigambo kimwe ekirungi olina okuba nga muteddeko akabox ku ssimu. Eriya gamba nti sawa ngende kola buli kimu. Nakola video nga 10 olunaku. Gundi oli mubi, walumbye omuyimbi waffe. Nenga ne gwawuleza tamulabangako. Tamulabanga nako. Kali kibayita brand. Nti oli akwata ssente n'aziteekamu waakiri omuyimbi bamuwolereze. Are you sure otuse kweyo level? Ekyo nno kibuuzo. Ensi Shalom ensi waliwo kati omusajja oli yavawa. Yava Kalamojja. Yakuleetera enkoko. Emma boss kati avange Kalamojja nampe enkoko n'embuzi. Yes. Nti ugezaako nnyo ozimbe brand yo. Ate abantu bagenda kulwanya entalo nga n'abamu tubamanyi. Naye obanga gwe olwanya n'obulago bugenda kukala. Ate nako ino okujja okole video. N'obulago bukole ki? Kati oli gwokolako video. Ate ayina video nga 10 ezafulumye nga tazimanyi nako. Aba atamuza ati n'azisanga. Naye ate gwe olina okukakasa ensi nti oli mutuufu. And it is kind of hard. Obulago bugenda kukala. Tusibule. Anti onjogeza ebigambo. Mugende ku YouTube musapwe gwa Mustafa Bukenya. Batulabeko. Mubulabeko mpola mbere bulungi.